Oweekitiibwa Deputy Katikkiro, Ministers, Minister Honourable Joyce Nabosa Sebugwawo, Ministers mu government ya Uganda, Ministers mu Buganda, Emengo, Member of Parliament, abakulu b'amasaza, abakulu b'olukiiko mu Buganda, abakungu ba Kabaka, abakulembeze mwenna abali wano, Abaami n'Abakyala. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero. Mbalamusizza nnyo abakyala mwenna n'abaami abasobodde nate okutwegattako. Twebaza Katonda atusobosezza okuŋŋaana mu bungi ennyo bwe tuti. Mutabamiruko ono. So, Honourable Prime Minister, tukwebaza okutwegattako ku lunaku luno. Minisita waffe nga bw'agambye, olunaku luno tulufuna buli mwaka okuggyako mpozi omwaka ogwayita twatatanyizibwamu ekirwadde ekyaliwo ne tutafuna lunaku luno. Omulamwa gwa ttabamiruka gw'omwaka guno gugamba nti omukyala omulamu obulungi gwe musingi gw'obuyiiya n'enkulaakulana eya nnamaddala. Omulamwa guno gwoleka obwetaavu bw'omukyala okubeera omulamu bwe tubeera ng'ensi bw'ebeera nga erina okufuna enkulaakulana eya nnamaddala. Omukyala alina okubeera omulamu. Amawanga mu nsi yonna nga gayita mu kibiina ekya United Nations gaalambika nti ensi zonna zirina okulaba nti buli munnansi asobole okufuna ebyobulamu obulungi ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu bwangu ng'omwaka gwa 2030 tegunnaba kutuuka. Era kaakano waliwo enteekateeka eyitibwa Universal Health Coverage, gavumenti ne bannamikago gye bakolako okuggusa ekiruubirira kino. Abakyala tusaanidde okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe, okusookera ddala nga tulya bulungi ate nga tulya emmere esaanidde era nga tukola n'edduyiro kye tuyita exercise. Ate era temwerabira kwekebeza ndwadde kubanga kisinga okulinda omubiri ne gunafuwa ate n'olyoka ogenda mu basawo. Ku nsonga eyo nate kwengatta obwetaavu okuza abaana mu mpisa ennungi. Eyo y'emu ku nsonga lwaki Nnaabagereka Development Foundation twatandika ekisaakaate kya Nnaabagereka kati emyaka giweze 17. Era mu 2013 olugendo twalwesigamya ku kusibusa obuntu bulamu. Essira twaliteeka ku nnyingo
ez'obuntubulamu omuli amazima, ensonyi, bulungi bwansi, okwefaako ggwe wennyini n'okufa ku munno, obugunjufu, obukulembeze, okwewaayo, obwetoowaze n'obwesimbu era wamu n'obuyonjo. Omwana omuntu mulamu afa ku by'obulamu era ne ku by'enkulaakulana. Era mu biseera bye eby'omu maaso aba asobola bulungi nnyo okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo abo ab'omu nju ye. Nina essanyu lingi nnyo okubategeeza nti ekisaakale kya Nnaabagereka kijja kuddamu okuva nga 5 okutuuka nga 21 January omwaka ogujja 2023. Era n'okwewandiisa twatandika. Kakati abaana bangi tebasobodde kumaliriza misomo olw'okuba nga balina okusoomoozebwa kwe beesangamu. Naye bannyabo temukoowa kubaluŋŋamya n'okubalambika. N'abaana abafuna embuto mu muggalo guno gwe tubaddemu oba ne mu biseera ebirala nga naye bakyali baana, temubagoba waka, temugaana kubalabirira oba n'okubaweerera school fees okusobola okuddayo okusoma nga bamaze okuzaala. Ekyo kisobozesa abaana bano okulaba nti bajja kweyimirizaawo nate mu biseera byabwe eby'omu maaso. Abakyala mbeebaza nnyo, mwebale okuyiiya n'okukola n'amaanyi gammwe okweggya mu bwavu. Mbakubiriza mukozese n'ebibiina by'abakyala eyo gye mubeera okweyongera okumanya n'okwongera ku mutindo gw'ebyo bye mukola. Ate era kisaanidde gavumenti eteekawo embeera n'obuyambi eri abo abayingidde mu buyiiya okusingira ddala abakozesa ebya tekinologiya. Kya mukisa mulungi nti Prime Minister waffe ali wano ate ne Minisita wa tekinologiya naye ali wano. Neebaza abasomesa baffe ab'olwaleero, abamu nga bamaze okusomesa abalala tebannaba, era nsaba abakyala mwenna leero muli bayizi, musseeyo omwoyo muyige ate musse bye muyize mu nkola okusobola nate okweyongerayo mu mbeera zammwe. Mbaagaliza emisomo emirungi era bwe muddayo nsaba musomese n'abatasobodde kubeera awamu naffe olwaleero olwo tusobole ffenna okutambulira awamu. Abakyala abateesiteesi nga mukulembeddwamu Minisita w'enkulaakulana ate era nga ye Minisita wa Office ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous, abadde Chairman omukyala Dr. Sarah Muwonge, abakyala ab'amasaza mwenna ne ttiimu zammwe ne bonna bwe mukoze nabo emirimu. Tubeebaza nnyo olw'enteekateeka eno gye mukoze olunaku lwa leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era n'ebigambo ebyo twala omukisa guno okuggulawo ttabamiruka w'abakyala mu Buganda 2022. Mukama Katonda abeere nammwe.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.